Well, Wanji? No, we are still like talking, but then Jagala like singer, osobola okwogera nako naye. Good. Yes, Vanessa, how are you? Fair, how are you? Ekisokera ddala nakugamba okulekerawo okwogera n'abaana abali useless like that guy of your friend is very useless. You see what he has done? People are now using your pictures bakuli mu kuvuma bakuvoola nze ne banvuma nze bulamu bwange nze bazze banvuma it's my life. You give very useless people power. For example, anti oba yani wegwayita Grace ali ku internet making a nonsense out of herself, just embarrassing you. Have you read what your sister's written about me? No, I don't even know how your saga came about you and that guy. And I don't know how you people are dragging me in all this. Because it's for the best of the kid. Just the alto now test kumwana. Sisobola mugana, but you and me have trust issues. Sisobola gana, Alton Kolachi, DNA. You know I've been asking it for you for ages. What is the problem basically? The problem is you are worried that you may tamper with the results. Me? Yes. Tamper with the results. If Alton Yagala call results says those things, I can't even do anything with tamper. How do I tamper with results? How? If these results come back different, Then tell your sister please to stop talking about me being a gold digger stuff. No, I don't think my sister has talked about you being a gold digger. Can I send you the screenshot? She just told that girl, that woman who is whatever your auntie, to tell, because she said I should close my eyes, I should not stop having unprotected sex. I just said also tell Vanessa the next time she has sex it should be protected because she will get pregnant. That's what she said. Exactly. My family has been respectful of you, and you know that my sister even met you. Bruno, let's not even go there. Did you meet my sister? Haven't you been talking to my sister? It's the same. Talking to your sister is like talking to you. Yakarala emirundi emeka okuvanze naawe weta. Mami sisobola kwajuinga ne Bruno, I'm used to him. I'm not arguing, I'm trying to get a solution. Don't argue. Nse wali mpulidde kwa nogainga muddamu. Auntie Nedda, Vanessa, it's very simple. Just let the guy do the test. I'm not going to give him my blood. He runs the test. We settle this and for all because it's for the best of the kid and everything. But you need to inform your friends, especially Keith. Keith is here. You inform him. What? Bruno, how are you? Keith. How are you? I don't know you I know. because me I know Vanessa. Good. I know. Listen. Because I know even probably right now you're recording me, which Obviously. you want to take back to social media. No, I don't do that shit. China man has keep back to social media and I can try even when you use anything against me. I didn't want to get to know about that, so it's okay. It's up to you. Yeah. So if you think that you will use social media against you, you're not helping. You're just damaging the kid's life. You're affecting Vanessa. If you see how people are presenting Vanessa, they're actually digging deep into her other pictures. I know. I've been told by my team that you're saying you have my nudes. Keith, I don't care if you have my nudes. Post if you want. I don't do that. I shared pictures with Vanessa, and she also shared pictures with me. And I've never used anything against her. But if that's the battle you people want to fight, it is also okay. Please exclude me from your things. Woba tusazeewo kwogera ku byamwana twogere ku byamwana ekyo ekyokupulinga both and Bruno, it's not about it's because your friend started this. Because ebyammwe simanyi na gye byavudde Bruno. Alton we yatuto soko osirike. Vanessa nze nkubye kwogera naawe n'ompa Keith. So I want to address him and I want to let him know there is nothing he can use against me. Even if he does, you get Bruno. can't. Bruno, I think on my maybe anyway you deleted. You have likes for 1 week. Listen, and you know how you're gonna be. Move on. But do you know what you're doing to Sith? Do you know what you're doing to Vanessa?
Bruno. Do you know what you've just done to Vanessa? Bruno. If you really care about Vanessa like you say, do you know what you've done to Vanessa? Bruno, let's get the Have DNA. you seen what people are writing about Vanessa? I've seen. The people have always insulted me. I don't care. People have called me things. I don't care. The thing but is do you know this. what you've done to Vanessa? I'm seeing and I'm still seeing. Do you seeing. know how long Vanessa has avoided media? Do you know how long? I've been with her all You the is a time. caring friend. Do you know how long Vanessa has avoided media? I've been seeing it. Why are you being a spokesperson to Vanessa? Do you know what you've done to her life? And what have you been doing to her life? Everywhere on TikTok, everyone's abusing. They are talking this about Vanessa, this, posting her body shaming her. Is that what you wanted? Is that what you wanted? And what did you do to the kid? We are not talking about. I do not want to argue about Vanessa. I am on the side of the kid. The issue is about taking care of the Did she kid. tell you, Vanessa? Didn't I give you my sister's number? Talking to her. When sis falls sick, who has been paying Sith's bills? So what is your friend saying? Seth has Bruno. Twogera amazima. Vanessa, did you Seth inform your okulwala friend? kwe Bruno soko ulirize. Seth okulwala kwe Seth talya tanywa tayambala kakubuzeeko ono omusajja mubuuze nakaje emirundi emeka ewo Alton nekugamba ku luno sina sente mbuuliza omulenzi ombuuliza Bruno have I ever been disrespectful to him? I have never asked Alton to ask money from you. And he knows that. He knows. Bruno sirika mama nga yogera nawe. Ono si Vanessa oyogera ne mama Vanessa. Mukadde. Wanji. Kuliriza. Anyway, nze simanyi eno. Bano basazewo bisubitira mu media, but it's okay. Esaawa eno. Tekyabadde kirungi kye baakoze. Ate. But I know that someone there is recording. Listen to chenja kugamba mukadde. Sebo yogera. Mfubye okugezaako okutuukirira omwana okumuyamba oba sifubyemu. Wagezaako n'oyamba ku mwana ono n'owa ne Vanessa ssente okulaba nti akola. Naye ate ssente bwe zaafa ate ekintu wakitwala wala. Omwana n'omulaga nti nno tokyasobola kumuyamba mu kintu kyonna. Buli ebyo ebintu obiraba bibaawo Bruno. Omuntu oyinza omuwa ssente ne zifa. Ate terufuuka lutalo. Omwana ono mubeere nga muyamba omwana ono muwo Bruno. Mami, namugamba ekintu kimu ne mugamba omwana nze kuba twali magana communicating naye ne mugamba tamanyi kye tugenda okukola kankukwasa omuntu ansinga obukulu ali understanding ate naye Maama. Ate naye tali understanding okusinziira ku bintu bye nasembayo okuwulira kubanga nze siri muntu wa ntalo saagala bintu bya ntalo era y'ensonga lwaki Vanessa okuva lwe bamufunyisa olubuto nze sikulumbangako okitegeera nate nga nakitegeera era obadde ng'ojja n'okoma wali kalina n'olaba omwana wo ng'omuzadde omuguwa eddalu n'alibadde nga nzija wali n'enkulumba naye nabireka nembima amazzi. Nze ekintu kyenjagala kiri kimu Bruno obeere nga taata eri omwana ono kuba bw'otunulira omwana ono ne Briella tewali njawulo okitegeera. Nze kyenjagala kiri kimu bw'omuba musazeewo kyamusaayi n'okubeerawo akkirize bakole DNA. Tagaanangako kubanga n'ekyo ekintu yakyogerako emabega tagaanangako. Dokita mukwano gwe gw'abeera naye gwalaba buli kanaku nange gweyeesiga naye alowooza nti asobola otampanyanga ne results. Ekyo kati tukiveeko Bruno. Nze kyenjagala kiri kimu omwana results bwe ziba zivuddeyo nga seefi ddala mwana wo obeere responsible father okitegeera kuba kati omwana seefi tebalina gye bamutwala seefi nze mukuzizza seefi mwana wange ate nawe sibuwo kubanga nze mulabiridde okitegeera. Mbadde nze sirina kye ŋŋambye just kye bamugambye akwate akkirize dokita amukoleko ki aggyeko omwana tannagaana era nange wendi wano eno omwana we baba bamuggyako sampoozi bazitwale kuba nange saagala bintu bya kaayana kubanga olwedde nange ndi mulwadde wano wendi okitegeera. Actually mbadde nga nze nkubira muganda wange simu buli kanaku nga mugamba oyogera ne Vanessa mwogera ngamba Vanessa otwasembayo okwogera ndaba bulabi ng'ateeka status ku ki bali baganda bange wodda ku status n'oyagala bajjera kubeera hard
because ntutteko step. Vanessa yoteri yali amugambe kusasula. Simanyi mirundi gye yakasasula ng'atwalidde Alton oyo omwana. Alton oyo mutuuze omubuuze ssente mmeka n'ogusembeyo wano nze yagamba Alton janja omwana ompeereza ebbiiro. Kati nze gwagamba atali responsible asasula bbiiro z'okujjanjaba omwana kubanga okujjanjabira omwana wa Alton si kwa layisi. Kati gw'okujjanjaba kw'otunuulidde point okitegeera gye bakugamba Bruno. Okulaga nti nno oli taata w'omwana tekitegeeza nti nno omwana alina kubeera nga mulwadde. Omwana alina ebintu ebirala bye yeetaagisa. Nze si kyogera kino kyoba njagala kufunira ku mwana kubanga kuva mabega mbadde sirya kuza seefi. Newankubadde nga muganda we yatuyisaamu amaaso n'agamba nti tuli banaku twagala ssente zo. Nze siryanga ku ssente zo. Recording audio tugirina wano. Twagisevinga sisita nga agirina. Va ku eno gundi. Tannagaana era twakkiriza dda. Ne dokita wuyo waali ne muganda wange waali tewali buzibu. Akkirize dokita akole test. Akkirize era kuba abadde taliiwo ne muyita n'ajja. Badde nsaba mukadde. Badde nsaba. Ekyo ekiba kiwedde. Then step eddako tugenda gibeera kufuna. Nze gwe ne oyo Vanessa tewali buzibu. Akkirize dokita ajjeko omwana Saamu. Waali wano omwana sample bagenda zimuggyako. Nyanziza. Kati ebisigale bigenda biranga tucommunicatinga. Naye bino ebirala temwerangira kuba ajjukira mwina abaana mwenna newankubadde mwagaana okukwatagana naye obudde bw'ono omwana mukosa obulamu bw'omwana. Vanessa oyo yatuma abo bakwano be. Gwe Bruno namutumye ddi? Bakwano be. Bruno namutumye ddi? Even your friend Bob Benson called me nga bonna banjagalamu information. Bonna sina gwe nakutteko n'omusinga nayagala tumesa. I would have done it. Oli wamuvumye n'akuddamu bibye. Vanessa yalemedde okontrolinga mukwande buli bamwogerako. Ate nga bannayuganda nze mbamanyi. Ekyo bagenda kibeerako bakiveeko. Kintu kyangu nnyo. Batuleke nze naani. So njagala lowooza emirundi egyo. Bannaye ebintu mubeere bitono mujjukire nti Katonda gy'ali. Omwana ono ye yabawa omwana ono. Bajja kibaako. Naye nze kyenjagala kiri kimu. Gamba oyo omulenzi kasawa ali awo. Alekerawo okwagala okufunira likes ku Vanessa. Ife abadde atyalina omwana takutte Vanessa. Vanessa byakatannaba kulaba abantu b'ebintu byamwogerako bamuvumako. Kuba tuba n'obulamu mukadde nange n'ebifaananyi nange nga nzigyeko essaati tubakutta ne Vanessa ate ebifaananyi bye nga anyumira okumbwe. Abantu babikutte. Sikiwa nti oyo mukwano gwe kyabadde ayagala okukozesa mukwano gwe awoza anoonyeza seat justice. Talina justice gy'onoonyeza seat saawe no mumuteeseza ku social media. Tolina justice gy'omunoonyeza. Kyogamba mukadde bwensalawo ne mugamba nti akatulire bandadde ku social media kati bwensalawo ne ngamba nti nsigadde nga bwendi alina kyagenda okukola oyo mulenzi talina. Talina justice gy'anoonyeza eri mwana okuggyako alabisizza Vanessa n'omwana. Nze okundabisa nze tosobola kundabisa tosobola ekyo alina okumanya nze obulamu bwange tubibaddemu bino si bwe gusoze okujogeraku bajja kunjogerako badde ku muntu omulala enkya